Muyimbi Gravity Omutujju ayolekedde ekkomera. Ekibiina ekifuga abasawo mu ggwanga Uganda bagombye ku paasi. Ate omukulu Suna Ben ne mukyala we oba Mama Baby ebyabwe si birungi era byonna byonna tujja kuba nga tubikutuusaako omanye bigenda bitya ate binaggwa bitya byonna gye biri byonna gye biraga ffe weetuli nnyo okuba nga tukakutuusaako. Weyongere kuba nga weekuumidde ku NCK TV gwe mukutuguuka era gwali eyo oba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga. Omala okusubscribinga ng'onyiga akade ebisigadde ng'otuula weesirikira. Mpozi n'ekirala kye nsobola okuba nga nkujjukizaamu nti olunaku olwaleero luli lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 7 mwaka 2024. Katweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Katandike n'omwana mulenzi Geresemu Wabuyo naye ng'abasinga obungi tumanyi nga Gravity Omutujju abafulumizza oluyimba ne mwana muwala Shakira. Oluyimba luno ffenna twalutegeddeko mbu baluyise ddoozi ya dokita naye vidiyo yeereese ebizibu. Vidiyo eri mu luyimba luno vidiyo y'oluyimba luno yeereese ebizibu era yeviiriddeko abasawo wano mu Kampala okuba nga bayita press conference nga bakooboola UCC wamu n'abantu abalala gye kikwatako nti bablookinga oluyimba luno luleme okuba nga lufuluma nti kubanga amazima ddala nti oluyimba luno wotunuulira vidiyo eno infact vidiyo gye basinze okuba nga bogererako nti bagiblookinga ereme okuba nga efuluma nti kino kijja kutiisa abaami okuba nga okuleka abakyala baabwe bagende mu madwaliro mbu nga balowooza nti bino byennyini ebiri mu vidiyo eno abasawo bye bakola. Kankulaga akatambi si basanyufu era boogedde ebigambo bingi eri omukulu Gravity Omutujju. Ey'ekifuula nnenge etali eyo engeri gye tukolamu emirimu malwaliro gaffe tulina obweraliikirivu kuba abantu batukubira amasimu batubuuza eno engeri gye mukwatamu bakazi baffe bwe tuba basindikira mu malwaliro bwe muti mbe basemberera ne mubakwata mu biwato nga tuba basindikidde okubajjanjaba. So bannayuganda oba abaami abasindika abakyala baabwe malwaliro okujja okufuna obujjanjabi beeraliikirivu era bajja tuuka ekiseera balagino tubagambe nti abasawo kirabika bino betulaba ku TV bireka bye bakola bakyala baffe. So bwe tuba nga obwesiga obwo abantu babutuggyemu then tujja kufuna ekizibu. Omuntu batandika okutugenda mu ddwaliro bw'atyo omusawo alowooza nti akola ebintu ebitaliiyo then booli abo abantu bajja kufiira ewaka abalala bajja kutandika kulowooza genda mu mawanga malala. So abayimbi bano naffe bwe tuba nga tetuli malwaliro nga tuli mu biseera byaffe eby'emirembe ffe abamu ku bafaani era tubaagala nnyo ne music waabwe omu ffe bamu kubamuwuliriza era abamukuba ne mumayumba gaffe bujjayo omuwulira. Gravity Omutujju oyo alinayo obuyimba bwe bw'alina obunyuma ennyo ozi n'omuyimbi Winnie Nwaja alinayo akayimba akalungi ennyo bakayita Musawo era buli wakakuba nga waliwo ng'olina abantu booli otunulatunula booti era abantu abanyenyimito ogenda okubuuza bumanyi we musawo. So tetugaana abantu nti tebalina kwogera ku basawo oba tebalina kukola kintu kyonna kyekuusa ku busawo oba kusijo naye yekuusa ku busawo naye tukole mu ngeri ennungi etavvoola. Tetwandiyagadde tuyombagane ne Gravity Omutujju kuba kati oli muyimbi atuyimbira ate naffe tuli bafaani twandiyagadde tusigaze enkolagana eki ennungi aleme kuweebula kitiibwa kya professional yaffe bw'aba asobola agitumbule butumbulizo tukiwagira ate tetwandiyagadde kutuuka ku mbeera yakulwanagana tutuuka okuwandiikira UCC esazeemu oluyimba lwe ng'amaze oduteekamu ssente empitirivu. So kirungi waliwo angambye wano nti oluyimba terunnafuluma bakyali mu early stages bakyuseemu batereezeemu ebyo ebintu ebali mu kwemulugunyako nti bali mu kutonona uniform babijjemu bakuba oluyimba olulungi tusigaze emirembe. Eby'omuyimbi waffe Geresemu Wabuyo abasinga obungi gwe tumanyi nga Gravity Omutujju ng'oluyimba baalukoze ne Shakira
naye abasinga obungi mumanyi waneno mu ggwanga Uganda. So bagambye nti akyuseemu, tebandyagadde bamukozese loosi nti kasi oluyimba terunafuluma basobola okukyusaamu batereeze oluyimba lugende mu maaso lube nga lukola ki nga lupuleyingibwa. Nga tuvuddeko eyo tuddeko ew'omusajja mukulu Suna Ben ow'ebinyaanyanyaanya ne mukyala we gwe tutegeddeko nti Mary Nabuyomba, bamuyita Mary Nambwayo. Bano kigambibwa nti bakolako wamu okumala emyaka 4 bonna nga bakola kookedde nga bakola puroguramu y'emu bwakedde buti. Ne bava mu kuba ba workmates ne batandika okwedeetinga era ne bazaala n'omwana ne bamala ne bamovinga in azin ne batandika okubeera wamu nga kapo, oba wewandigamba nti baali bakohabitinga nga babeera wamu. Naye entabwe kwe yavudde munnange be babitegeera obulungi, Suna Ben n'alabwako ng'ate kigambibwa nti yabadde afumuula maama bebi mu nnyumba era n'ebintu nga babitiika bibino. Waliwo poliisi alina nekyamanyiiwo. Wajiremba tiki. Polisi de nani. Ngati ndio nasoma kuongea nani. Abantu abana bafulumya ebintu byaffe mu nnyumba yaffe baba afulumya ebintu byange mu nnyumba yange, afulumya ebintu byange mu nnyumba yange, uyo alifulumya. Emmotoka kiri fine wandibadde osooka okubuuza. Tukugamba otandika kukozesa force. Tukugamba otandika kukozesa force munayo. Ebintu obifulumya mu nnyumba yange, ogenda byasi, ogenda kwasa ebintu byange. Waliwo poliisi alina nekyamanyiiwo. Ebyo byebyo munnange, naye ate oluvannyuma omukyala avuddeyo n'aba nga annyonnyola ebyamutuuseeko era nga annyonnyola nti embeera mwali munnange si nnungi yadde n'akamu. Kamukulekere oba amukulage owulire byayogera. Tuli wano eno mu nnyumba yaffe mwe batuwambidde baleese bakanyama bankubye ekifo kyonna bankozeko assault osobola okulaba wano eno awo we bankubyekubye naye nga nze siina kyembakoze. Omwami wange gwe twagula ffenna nga tukwatagana bulungi era n'ekyapa kisoma ti Suna Ben. Kino kyekyapa kye mwagulirako. Kati bakusibidde munda. Omwana ye alwo. Sifuluma sitambula naye nga we bansibiza Naye agamba ki? Because ab'emmotoka yonna baagikubyekubye. Ki ekyabaddewo ekiro? twatuuse wano eno nayiba esa bebi wange embeera sinungi simanyi nakunyonyolamu. Mulanga ki gw'okubira abantu abali eyo? Abasajja bonna abeera nga bakoze n'abakazi bamanye omugaso gw'abakazi abo ate baleme kubeefuuliramu dda nga balaba batuuse ku lyengedde. Kati umaze okukola? Eno siriiwo mu Ebyo
Abagalana ababiri oluvannyuma lw'okufuna obutaakanya ate ebintu gye byagweredde nga tebitambudde bulungi naye nga bambi nti baatandika wamu era babadde bamaze ebbanga naye ate munange ekyaguddewo Mukama yamanyi. Katusabe nti obaolyawo bajja kubanga beetereza baddiŋŋane. Kambatwaleko mu politics kati nnyo ebigenda mu maaso ffenna bye tuwulira naddala wakati w'ekibiina kya NUP Mathias Mpuuga wamu ne Abed Bwanika. Waliwo statement Abed Bwanika gye yakoze naye eno erese bannakibiina kya NUP nga bamukubamu ebituli. Biibino njagala owulirize bulungi boogedde kibagamba ki. Bamaze dda okuba nga bamwekengera era bagamba tagenda babuzaabuza kubanga baabagwamu dda. Thanksgiving okuva bwe yali yaggwa, okitegeera, okuva Thanksgiving okuva bwe yali yaggwa Mpuuga yali yasirika, okategeera, okuva Thanksgiving bwe yamutuulamu Mpuuga yali yasirika. Essaawa ya kakati Mpuuga bwe yavuddeyo yalandukidde ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga akimanyi bulungi nnyo, Mpuuga akimanyi bulungi nnyo nti Thanksgiving yamutuulamu n'aluzinga sympathy era abantu bwe tebakyamwogerako, okitegeera, abantu babadde tebakyamwogerako. Naye gwe Munnayuganda sooka weebuuze lwaki Mpuuga bwe yazzeemu okwogera, bwe yazzeemu okubaako walabikira yalandukidde ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine abadde amaze akabanga akawerako nga tayogera ku His Excellency, nga tayogera ku Mathias Mpuuga. Bobi Wine yali yasemba okwogera ku Mpuuga Bobi Wine lwe yagenda ku Parliament mu kusoma ndowooza mu kusoma embali okusoma kubako embali gye basoma mujjukira bulungi nnyo. Era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yavaawo n'ayogera ekigambo n'agamba ebintu bitalina makulu tuleme kubiwa makulu, okitegeera. Bobi Wine yayogera sembe n'agamba nti ebintu bitalina makulu tuleme okubiwa amakulu. Ono omusajja akimanyi bulungi, Mpuuga akimanyi bulungi nti ekikumukuumira mawulire yeffe okubanga tumwogerako, okategeera. Bakimanyi bulungi nnyo nti ekibakuumira mawulire yeffe okubanga tuboogerako, nti bwe tubanga tusiisa bwe tubanga tetuboogerako baba tebafuna sympathy, baba tebafuna relevance. Naye buli bavaawo ne bakola statement bakimanyi bulungi nnyo nti abaana ba NUP, abaana ba People Power balungi nnyo mu kubuukira buli kintu kyonna kyonna nyina kibeera kizze. Ekyo njagala mukitegeere. Bakimanyi bulungi nnyo nti tuli balungi nnyo mu kubuukira, okitegeera. Nti Bobi Wine nti oli kasita navaawo nakona ku Bobi Wine akimanyi bulungi nnyo, bakimanyi bulungi nti kati Bobi Wine forever tuli okudefendinga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bakimanyi tuli okudefendinga Bobi Wine, okategeera. Bakimanyi tuli okudefendinga Bobi Wine nti oli for a moment n'avaayo bw'ajja n'akola statement y'ekisiru akimanyi tugenda kumwambalira. Kakati ekyo statement gy'avaayo n'akola ffe tumwambalira, then kakati ffe tuba tulina mutumuteeka abatagenda kuva mu mawulire. Kati essaawa yakati okuva Mpuuga bwe yavuddeyo n'akola statement ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tuli banyi banjaga, simanyi tuli banyi ba mwenge, simanyi tweyagaliza obukulembeze. Essaawa yakati okuva Mathias Mpuuga bwe yayagala ekintu kati ekitraining ekyo kibadde mu mawulire. Ekyo Mpuuga kyayagala kubanga bakimanyi bulungi nnyo tuli balungi nnyo mu kubuukira. Naye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakennyine ku Parliament yavaawo n'atugamba ebintu bitalina makulu tubiwa amakulu, ebintu bitalina makulu tetubiwa amakulu, wabula ebirina amakulu bye tuba tuwa amakulu. Nze kyamazima bwe tubanga ffenna tumanyi ensobi Mpuuga ze yakola, ffenna tumanyi ensobi Mpuuga ze yakola, era ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ensobi Mpuuga ze yakola azimanyi bulungi nnyo. Nze kinandirowoozezza obulungi nnyo nti kati essaawa ya kakati Mpuuga buli statement yandibadde avaayo okukola yandibadde afiira mu statement ye, okategeera. Buli move yonna ena Mpuuga gye yandibadde akola towards Kyagulanyi Ssentamu oba nga atakinga Kyagulanyi Ssentamu twandimulese n'afiira mu firimu ye ne tufokasinga ne tugoyinga ahead. Buli we tufokasinga kuba n'abasajja olwedde abali failed batunoonyako sympathy. Essaawa ya kakati kati Mpuuga anoonya soft landing butya bwagenda kuba mu NUP kubanga kijja kuba kya buswavu nnyo okuvaayo agambe nti bannange nze vudde mu NUP nga tewaaliwo nsonga nnambulukufu nnyo emujje mu NUP, okategeera, nga tewaaliwo nsonga nnambulukufu emujje mu NUP. Essaawa ya kati abasajja kye bali mukola mavu gy'ali mukola ali mu kunoonya go out.
ali mu kunoonya weyegattira ku NRM mu butongole kubanga kakati essaawa yakati tanaba kugyegattako mu butongole kati ayagala kugyegattako mu butongole naye kakati ayagala aveeyo akasigale ng'akola ezo statement ezo z'akola then muveeyo mu muvume then ye abe ng'afunye we out okitegeera ate nga ffe twagala aveeyo aswale agambe nti ekibiina kya NUP nkivuddemu ife abaana ba NUP nga tetukiriimu nga tukiri bbali okategeera nga tukiri bbali nga yetumuvumye yaveeyo agambe nti anoonyera ensonga lwaki avudde mu NUP anoonyera ensonga gy'ayinza okuba bannamawulire nga teriiwo nga tetumuvumye nga tetukoze eki naye kakati ekisooka kati abaana balina obusungu buli ava ayogera ebintu nga ye bw'abiraba okategeera buli avaayo ayogera ekintu ye nga bw'akiraba nti bw'anaavaayo n'akola ekirala kyagamba bannange okusinziira abaana ba people engeri gye beeyisaamu sazeewo sijja kubeera mu kibiina kivuma sijja kubeera mu kibiina kikola bwe kitya sijja kubeera mu kibiina kikola kitya sazeewo bannange nze kandekulire kannegatte ku kibiina kya NRM ovuki tukimanye bulungi nti kaisawa yakati akolera ani akolera ba NRM naye kakati bali mu kunoonya soft landing kubanga kino kibagezezaako bakigezezaako kiganye okategeera buli kyebagezezaako kyonna kiganye mission gye baamuwa yagaana ey'okwawulamu ekibiina kya NUP yagaana okategeera mission gye baamuwa ey'okwawulamu ekibiina kya NUP yagaana kati ate netumanya tukitegeera kati aba muli eri abawulira nga aswala okukomawo ku kitebe nti kati essaawa yakakati mpuga tasobola kuddamu kulinnya ku kitebe ekyo kikafuuwe okitegeera tasobola kuddamu kulinnya ku kitebe n'abeedi we tasobola kuddamu kulinnya ku kitebe era bwe mubalaba nti abeedi Bwanika akomye mbw asimanyize ku kitebe awo mumamanya balina akaya ke bali mu kupanga either nga baleese lutalo either nga bazze kuteekawo butabanguko ku kitebe kya NUP naye okusinzira nti kati essaawa yakati bali exposed ensi ebamanyi kizibu nnyo okulinnya ku kitebe kya NUP okuggyako nga bazze kwenoonyeza byabwe okategeera okuggyako nga bazze kwenoonyeza byabwe so His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nze ne bannayuganda mwenna nze mbadde nteesa nti Mpuuga agenda kusigala ng'akola statement ezo agenda kusigala ng'alumbagana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye mujjukire tulina ebintu ebisinga tulina ensonga enkulu nnyo esinga Mathias Mpuuga okategeera tulina ensonga enkulu nnyo eyisinga Mathias Mpuuga okitegeera Museveni yavuddeyo n'alonda abantu n'avaako enkyukakyuka z'akola n'akulyetingawo akabinja asimanyika corruption unit akalala oviki ketwategeddeko nti kagundi naye batonoonya abaavuddeyo ne baraising ensonga ezo ne ku media session osalabyeyo nakola live kibiki ku reshuffles Museveni yabadde akoze wabula nga tuli mu kudiscussinga Mpuuga is just wasted spams kitumwa kimwe omusooka okumanya Mpuuga is just nothing naye tugenda kumalira ku Mpuuga obudde bungi mbabuulira bannayuganda tugenda kumalira ku Mpuuga obudde bungi obudde otwandi bwe tukozesa okukola ebintu ebirala bwena tugenda kumalira ku Mpuuga okategeera so ekyo bannayuganda tutegeere ekintu ekyo nti kati Mpuuga just banoonya ntalo banoonya butebe ali mu kunoonya exit route naye tannaba kugifuna kyobola kati yalabye nga ekintu kyokka kisobola okusigala nga kimukuumidde mawulire kwe kusigala nga atakinga Kyagulanyi kubanga akimanyi bw'otakinga Kyagulanyi Ssentamu nti n'amateeka twagateekawo nti ataaka Bobi Wine at your own risk okitegeera nti n'amateeka twagateekawo nti ataaka Bobi Wine at your own risk kati yakimanyi bulungi nti wanaavaawo n'akola ataaka n'akola ki tujja kumulumba abasajja bannange bano tubaleke tubeesonyiwe okitegeera akalala bano abasajja okuba nti baagala kutufuula bizi ate bannayuganda tuli mu okutegeera tulina ensonga enkulu kakati tubadde tuli awo Abeedi Bwanika najja n'apuleyinga kadi n'azannya akazannyo ke nono omukyala simanyi bamuyita oyo mwewesi w'ebigodo aweweta abasajja b'omu parliament mumutegedde bulungi nnyo oyo omukyala simanyi Julia Kabagambe bavuddeyo ne bayita bannamawulire ne bakulya ekitinga kisitole kyabwe era Abeedi Bwanika waviriddeyo n'agamba nti simanyi
tuli ku mirimu gya NUP kati wetwogerera ekibiina kinywevu. Bannayuganda njagala mbuulire nti eva ku mugendo eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kansubi nti Luganda olutuufu eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Bano abasajja okuva ono batandika okuliyetinga nga zino statement Abedi Bwanika zatandise okuliyetinga oba zakuliyetinze zino. Okitegeera nga zino statement Abedi Bwanika zavulayo nakuliyetinga zino. Ekibiina kiki NUP nywevu era ezimu ku values za NUP obuli bw'enguzi tebuliimu. Zero tolerance tukola tuli zero tolerance era emirimu gino gye mulaba tuli ku mirimu gy'NUP gyennyini tulwanyisa obulyamu ate tujja kikola tegeeza kulagira ddala abantu Mukama ng'atuwadde omukisa okubeera ddala mu buyinza buli omu waggulu tugenda kukola tutya kati twongera kunyweza kibiina twongera kinywereza ddala era twagala omubazzaamu naye okumanya nti abannanga abasajja abakulu ddala beeyongedde okwefuuka ebizezengere. Abasajja abakulu bongedde okuba abasiru. Okitegeera musooke mutunule abasajja bino statement ebintu bino ebibadde nga bajja bavaayo ne boogera. Ne boogera Kyagulanyi Ssentamu, ekibiina eky'abasiyazi, muli basiyazi, ekibiina ky'abasiyazi. Kati ekibiina ky'abasiyazi kizze kitya okuba nti NUP nywevu? Kijja kitya okuba nga ekibiina bwe nako kye mubadde nga mujja mugamba nti kinywevu abaffe? Musooke mutunule bwefo kati Bannayuganda bwefo nga temunnaba kuvaayo kubookera bintu bya Abedi Bwanika. Musooke muveeyo mutunuulire good statement z'abadde nga ajja akola. Tuli basiyazi, tuli banywi banjaga, tetulina structures, Bobi Wine ayogera n'abasiyazi, simanyi ki. Musooke mugattegatte ebintu ebyo. Era mutegeere na Abedi Bwanika lwaki bakoze akatambi ako. Okategeera lwaki bakoze akatambi ako. Abedi Bwanika bw'abanga gye buvuddeko ebabigati n'emyezi tegirina bakuwera myezi 3 wadde n'emyezi 2 n'avaawo n'agamba nti baleese omukulembeze owabwera yeweekitiibwa His Excellency Mathias Mpuuga gwe baleese kubanga babadde baagala kwanveiringa ekibiina ekipya. Essaawa yakati soka weebuuze lwaki essaawa yakati we bavuddeyo ne bajja ne balaga nti tuli ku mirimu gya NUP ng'ate bamu babadde nga bavaayo ne bagamba nti ekibiina ky'abasiyazi. Okategeera be bamu babadde nga bavaayo ne bagamba ekibiina ky'abasiyazi abaffe. Tusooke twekenneenye nnyo Abedi Bwanika kaki ke babala. Okitegeera kaki ke babala essaawa ya kakati. Kyogamba Mpuuga Abedi Bwanika ebbanga lyonna abadde adifendinga Mathias Mpuuga ku ssente ze yalya. Era babadde bagezaako okuguza Bannayuganda ekintu nti simanyi Mpuuga ssente ze baamuwa baazimuwa mu mateeka. Ovuuki nti ensi yonna yakitegeera nti Mpuuga yali omusimbi gw'eggwanga. Yenyegera mu buli bw'enguzi. Okategeera ovuuki fenna kitwategeera nti Mpuuga yenyigira mu buli bw'enguzi. Lwaki essaawa ya kaakati Abedi Bwanika yandibadde avaayo okukoma okutalina okwekuluubisa ku kibiina kya NUP. Wow, tukkiriza tube nga tubeerekereza ate na subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.